essaawa yonna okuva kati Atlantic Ocean egenda kusaanawo. Bannasayansi balabudde. Bannasayansi abakugu mu butonde bw'ensi okuva ku University of Copenhagen, Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany, United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change n'abalala bagamba nti wakati w'ebiseera bino byennyini bye tulimu n'omwaka 2095 oba okutandikira ddala mu mwaka 2025 ssemayanja wa Atlantic Ocean agenda kusaanawo. Okwogera bino balabye obubonero bwonna obw'okusaanawo kwa ssemayanja ono oluvannyuma lw'okujja nga bamulondoola emyaka 15 egyakayita. Kaakati okusinziira kwa lipoota yaabwe envannyuma bannasayansi ku butonde nga tebeeyawuddeemu basizza kimu okusinziira ku kunoonyereza kwabwe nti ddala kituufu ssemayanja wa Atlantic Ocean akaddeko nno okuva kati ayolekedde okuva ku maaso g'ensi. Ebimu ku bibasinze okusimbako olunwe ebigenda okuviirako okusaanawo kwa ssemayanja ono oba ebigenda okumuviirako okwesambira ddala ensi nga Nassu bwe yeesamba engalabi bagamba bwe butonde bw'ensi obwonooneddwa ennyo nga kiva ku mirimu gy'omwana w'omuntu. Okusinziira ku bannasayansi bagamba nti ssemayanja ono anafuaziddwa nnyo era nga mu kaseera kano ali mu mbeera ennafu ennyo era nga takyayina muzinzi yadde nga bw'anaabawaliriza nnyo mu myaka 1000 okuva kati aliba afuuse lugero olwo nno abalibawo balinyumiza abaliddawo nti edda waalingawo ssemayanja owa Atlantic Ocean. Bannasayansi bagamba ti amazzi ga ssemayanja ono naddala mu bitundu eby'omu mambuka kati gagaanira ddala okudda mu mbeera yaago eya bulijjo oba munomo siteeti Katonda gye gatonderamu era ne bakakasiza ddala nti kano kabonero ak'enkukunala akalagira ddala ti ssemayanja ono ali mu mbeera mbi oba alabikanga anaatera okusiibula ensi. Bagamba singa embeera embi eno ku ssemayanja ono egenda mu maaso mu bitundu naddala ebya North Europe bigenda kwongera okulaba embeera y'ebbugumo n'omuyaga ogw'amaanyi naddala mu North America. Ssemayanja ono ayogerwako amazzi ge ga munnyo era ng'enjuba eviirayo ku ssemayanja ono eri ku Miami Beach. Okusinziira ku bannasayansi ssemayanja ono y'omu ku bavujjirizi b'empewo emanyiddwa nga monsoon wind oba empewo eno ennyogoga era nga ssemayanja ono avujjiriza kumpi ensi yonna empewo eno emanyiddwa nga monsoon wind oba empewo ennyogoga. Empewo eyo erimu oluzzizzi kale nno ssemayanja ono wamala n'asaanawo kibeera kitegeeza ti ebbugumu ligenda kweyongera. Ebyo nno bye bivaako n'omuliro ogwekoleeza gajjuzi bwe twalabye ng'eyitale omuliro gwekolezezza gwokka. Omuliro guno ogumanyiddwa nga wildfire era kumpi ne gusaanyawo ebitundu ebisinga obungi mu ggwanga lino erya Italy naye nga kino kiva ku bbugumu eringi ennyo era bwe liyitirira omuliro guno gutandika okwekoleeza. Okusinziira ku bannasayansi ssemayanja zino zaatondebwa ng'amazzi gaazo tegayina kuwummula gaba gayina okubeera nga gakulukuta. Wabula mu kaseera kano ssemayanja ayogerwako owa Atlantic Ocean bagamba amazzi ge tegakyakulukuta bulungi kubanga buli omuntu lwayonoona obutonde bw'ensi naddala okusaanyawo ebibira n'entobazi amazzi agava ku lukalu gakulukuta butereevu ne gayingira mu ssemayanja ono so nga amazzi gano gaba mazito ddala olw'ensonga gabaamu ebikyafu oba gaba gaddugala gajjiramu ebintu bingi ebikyafu bwe gatyo galeetera zissemayanja zino okujjula era bw'amala okujjula aba takyakulukuta oba amazzi ge gaba tegakyatambula bw'atyo ne kimuviiramu okubeera awamu awo nno ne kimuviirako okufa kubanga obulamu mu zissemayanja kwe kubeera nga amazzi gakulukuta naye buli amazzi agava ku lukalu oba buli amazzi agava ku ttaka bwe gayingira mu zissemayanja eno ne gatabagana nazo gazittira ddala kubanga gaba amazzi mu zissemayanja tegakyakulukuta era y'ensonga lwaki ssemayanja ono mu kaseera kano ali mu mbeera mbi oba ng'ayagalira ddala kusaanawo. Bijjidde mu kaseera ng'emigga giri mu kukala okugeza ng'omugga ogumanyiddwa nga Euphrates River oba omugga Fulaati nga guno gwakala gye buvuddeko nga bwe twakulaga mu katambi kaffe. Waliwo n'omugga omulala ogumanyiddwa nga Mississippi nga guno guyita mu masaza 10 mu ggwanga erya America era ng'omugga guno gwe guddirira ogusinga obuwanvu mu North America.
so nga n'omugga Euphrates oba omugga Fulaati gwe gusinga obuwanvu mu South West Asia era nga guno gusangibwa eri mu Middle East nga guyita mu mawanga okuli Busuuli oba Syria, Butuluki oba Turkey, Iraq, Jordan n'amawanga amalala. Wabula okusinziira ku byawandiikibwa oba mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli mu bitabo okuli Isaaya 19:5, Isaaya 11:15, Danieli 5:3, Isaaya 28:8, 85 okuva ku lusooka paka ku lwokuna, Zakariya essula ya 10 olunyiriri lwa 11, okubikkulirwa essula ya 16 olunyiriri lwa 12, ekitabo kya Nakkumu okuva ku ssuula esooka olunyiriri lwokuna paka ku lwokutaano. Ebitabo bino ebyawandiikibwa bigamba nti ndikaliza amazzi mu nnyanja nga Mukama bw'atyo bw'ayogera. Kale no munaffe bw'olaba ng'emigga gino gikala kabeera akabonero oba kyongera okujjukiza nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma kubanga ebyawandiikibwa byogera nga Mukama agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma alikaliza emigga n'ennyanja. CBS FM.